Yes mukasi akantuolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ngekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye. Alright mikwano omulungi atulaba bwetutyo nange bitukwata obudde busibye so bwentyo nyingide wamanya nakawombe shifa hope nyina ekyakabi kyenzize nakyo but nkujjukiza nti ku Hypex Studios bali located at Najanankumbi near Cobbins Motel ku Busabala Road basanga ku 0789934302 oba no basanga ku 0754192434 Jiddam 0789343802. Yes bakafulo ko ebifaananyi ebyemikolo gyonna mukwano bajjukiza nze mbagamba omanyinze waliwo ebintu esikyawuliriza mbate shifa tukulopera nzinalina omukolo oba nko ebifaananyi ebikateze mbozi sijja ziwuliriza kubanga nkubulidde abakuba ebifaananyi ebirungi ate gongamba bakuba bibi gyeyo gye wagenda so bakuba ebifaananyi ebirungi ddala bakwata ne coverage video z'omukolo ate ng'era sofa abakolaganye nabo abeturecommendinze reviews ennungi nnyo nsufu nnyo so twekwate Hosh Fashions tugenda kwejjusa bambaza engoye zonna bali ku 0782101569 ate nga nkujjukiza ennamba zezimu oba oyagala okulanga naffe oba oyagala okubaako charity gy'okola in case you want help anyone through our show ng'olina obulamu bw'oyagala okukyusa oba ng'oyagala kutuwa surprise ye namba zezo ziri ku screen 0702562157 olunaku olwaleero mwatudde ddambala bamwebuuza shifa aliwa naye nga bw'oba ng'otudde olaba towasubscribinga sooka onyigaawo akado subscribing in that mwabagamba shifa ate kano nga saakalaba kayiseeko kamyaka mulambe emabega mwakakola ddi mwabeebuuza ebyo nabagamba if you didn't subscribe, you will not get notified whenever we upload new videos. So you subscribe in order to be notified whenever we upload new videos. Alright, tuze kuchali mbanyumiza chikama natusedda lwakuba bannange nva wala netolodde mbaddeeyo mama Susan nkubira essimu ngamba shifa bambi anti shifa jangu kulage kaviri wandekera waneeno lwajja nompa sente za kaviri anti kifansi bya kaviri nze mama Suza waabwe omanyi okuleka byenkola nanti omanyi wali essimu omuntu akukubira nawe muli n'ogamba ddala kituufu nova gy'oli omuntu naggamba ng'ogenda vuga amafuta amayitirivu kuba wala naggamba nsaba kulaga ku kaviri kensibye but otherwise nange nga engeri gye nali mbategekeddeyo ka small surprise tekiweze nga kyembadde njagala obbawa for Christmas because a few of you promised me temunampa but I can still come back bwe mba mukikwasaganyiza nali ntegeseewaawo just aka small package nga ninze mudde abansuubiza ngatteko nzije lumu katatera omuntu wankwena ngamba nensibi nga musanyufu ng'eddoboozi liri waggulu neŋŋamba ekiki mama Suza nti ye nangamba jangu nti fondabeko kaviri bannangeze sikikkiriza nakomadde okusiba enviiri soko gyondabeko bambi osanyuke siina bwenzi kuweereza ozirabe nange nembeera awo kyembeddeko omutwe neŋŋamba nentandika okuimagininga aba akaviri kali katya oba yagenze n'akalonda atya oba sibye kaviri ki you know that moment when someone calls you ngali excited mbu you should come and see her hair so nze kulaba kavirike nange muwe a few things that I had organized for her though kinali nsuubira Christmas tenajjanga bwe mbadde ngisuubira but nenzijjako nebyenzize nabyo naye kyemanyi ndooza nammwe mwesongola bakaviri kubanga omuntu nagajja nkola bakaviri kagenda bakaviri ka mama Suza kangende bambi come with me tulabe njogera nti kama kubanga akaviri labe nzikiza
mukyalo bannange katugende tulaba akaviiri kamamasoza katugende tulaba akaviiri katugende kale aleno kale nze nzize laba kaviiri ekiki akaviiri kandeese bane munsonyiwa okujja ekiro naye engeri gye wankubidde nti osibye akaviiri ngonyumye nange laba akaviiri ekiki gwe naye tekaluma nnyo banaye nga kalungi mwebale byonna kyogamba esente zakumala bulungi zammaze bulungi kati nenkyayenda ggula y'akaleega kyalo akatale obadde olinda akatale katuuke ogenda oguleyo ku buleega alisi nga tali mu mmuumu omusujja gumuluma sorry ndaba amaaso gamyuse omusujja gumuluma sorry alisi sikaati ng'eyina siriiti yimirira tulaba omusujja mumuluma naye empewo bannange suuza bulungi suuza ayi banaye nga munnyogo gempewo beeyiridde amazzi ayi labona akankana empewo nnyingi yimirira suuza tulabe sikaati ani alisi nenamwyita suuza bannange bebigaalo empewo omusujja gumuluma ate oteekeko empewo obwayo olinda akatale ogenda ogula bannange olabika bulungi kati nange mpulira ntandise n'okuzzaza bannange munyumye nange ndeeseyo wano obulabo obutonotono olinze nkya akatale ogenda okula akaleega kino kirabo kyo nga neyanzege antiyo ka dress ka Christmas nga bale kugulayo bali ddala kale bale kunziza ku mulembe nange ngenda kwambalako nzire ku mulembe akali ambye mbuno wasibya akaviiri ninga akaviiri kajja nnyumirako akateeteeyi anti neyanzege kankuleetere suuza naye muleeteddeyo kadresi bale kugula suuza muleeteddeyo akateeteeyi kaako ate bagenda kunnyambaliramu gamba jasa alina byakampadde situkoyambalemu mugamba leeta ebirala kano bebi yebase atunula tweyanzege kugula ebale byonna ati naffe kankana mami empewo omusujja gumuluma ate tannafuna ku mpeke bannange lwaki tewamugulidde empeke tannafunako ku mpeke eraba gwe bwakankana n'empewo emuyiseemu empewo nnyingi anti mwebale kutuzaako ku mulembe naffe nange nasibyeko ku kaviiri lwakuba ono yateekati akankana alisi oli mulwadde kyekikuluma musujja namupimye bannange ngagenda nyuma kukrisimansi nsibe n'obusipi kale mami bannange yo so smart tweyanzege so smart ebale kugula mukama akuwa omukisa ne kakala kanyumye nange oba nyambale ogenda kwambalamu naye lindako waliwo byebakyampa kababireete waliwo byebakyampa awo tweyanza anti tweyanzege yebale bebi atunula gyali wabweru soka ogenda omuleeta omwambazeemu naye alisi naawe oyagala kadresi waaw wetolole tulabe kyekyo bannange omwana anyumye alisi naawe oyagala naye leero tonsimayiringiddemu kusimayiringamu tulabe nsekeramu mami kabaleete bebi omuleese teyebase abadde atunula bannaye wejjerayo obuuzeeko maawe uzaako wono atake
nga teyanza anti teyanzeege mwebale kugula mukama abaddizeewo byonna bye mutukoledde nga mwambaze Alice yatafunye bannange Alice onaafuna olulala oyagala tayogera nakoogera kamuleke madde mmanyi anaayogera tumuwe Alice agamba wanze banaabye makyafu kirabika ndaba omutwe anaalaga anaabye akankana naye kiri mu mutwe kisufu ate bannaage akaviiri kawedde noweetunulako munyo nendaba nga nnye nnyo ngamba anti kifo sirina kyakumuwa naye mukama konkubira essimu zigenda gyolabe ku kaviiri weetaagawo akapeesa just kuteekako kapeesa awo kasita bimutuuse mawejje nti akuyita Suzanne Alice tumuwe wega tumuwe Alice tukuwe tuwe Alice katuwe bambi my friend Alice kuliko akalala kessiraba kuliko akalala gotataddeemu kandabe wano sayizi akati 6 twekuleteddeyo akaleega nga nkeyanza anti naye abasayizi tupimye bulungi kayinza okuntuuka oteekeo newasinga bulungi ne anti nange emponyo oyisizaawo amabeere kati wonyambye gwonagendera mu katale nga nsabuddeko kwako era muni olinako buno eno mawejje ngaonyumye mawe kano kamutuuse bulungi fiiting nayekanywezezza bulungi kati naye akimanyi nti ali mu kwambala yasiraba mawejje bwanyumye mawejje yimirira anti alabe kapeesa ketabula kumpaleko fiiting tulula eri bakulabe anti akulabe fiiting sobola besaati omukono gamba anti webale kugula mukama akuwe omukisa bannamulabawa lwakuba buli budde nkyusakyusa enviiri ojja nga otaddeko ndala buli budde zikyuka ne kano anti nako kako ate 8 na 36 zanezege webale kugula anti mukama akuddizeewo amina kati nange ngenda tandika olegako ebbeere libereko muki kifuba Alice gamba neyanza anti kala taddeko simayi adani kagoyeka Alice nga tweyanza tweyanzeege kale jasembaza Alice mbalize wali eri wasaidi leo muze wali ebbali bannange aina sipiidi labazizi bambi Alice naava naaba tekaliko nkumukamuno papa kunaaba ava naaba Alice anti mwebale byonna bye munkoledde
Kati nange buno ndabanga obunene kano koba osooka okwambala tulabe kana kano ke katono sikamala oyonka omukulu ako kali 36 mutereza akapale banna naera basuuza bwanyuma zasituka mutulabe suza ng'onyumye suza ng'onyumye aba wonyumye kamba tweyanza anti webale kupakasa kale mama oje nawe webaze musujja gumuluma sujja gumuluma tannafunako kumpeka naye akankana bambi atera okunsanyukira ennyo sujja gumuluma nyambale kano koba osoosaamu mala oyambala ekiteeteeyi ekyo kino kano nkajjeko anti kubombi ani munene ono akato kajja siba akagoye kagize kagoye kefunyiza kasike wansi oyagala subya alisa omugambe mba olugoye terumutuuka nze ajjasa yakatwala akambala engeri gye kali akagazi kamutuuka nze nga mpima kyo nange nkyewulira sikola nsobi omuntu ndaba mu kifaananyi ne mupima ate bano be nnalabako sha olaba laba ono fiiti awejjanyumye nalaba noono amulaba kaganya kamutuuse lwakuba sikola bimu bisimanya mwana akula simanya akule nalo nze nkola kituukira fiiti tennasiba leeta kukwatireko twagala twala kagoye ka mwana alisi anti agato dakiika nga sivudde newendi nga bemutuusi naye anyumye wali atwala lugoye lwa mwana very smart alisi anyumye ye nange alisi tunula eri okoone mu dansi tunulako tulabe tunulako eri nyenya dansi alisi endowali eri gambe tufunye eteeteeyi ya krisimasi abyagala nno ye tunuulira nze sujja buluma very smart soko yimire wano alisa naye okukomera mu dansi naye maama leero tabitegeera sujja gumuluma koona dansi mani dansi alisi dansi koona akagoye akapya koonamu omuziki tochaka anti kano nkajja genda yambale kano kankakujjeko kituufu alisi sooli mani akagoyeko okagadde ekankujjeko kano akagoyeko okagadde oba nkazzeeyo okagala onyumye suuza kanakayokya jangu otuule wano semberayo ko omukwano yambalira ebire bati okankana sorry ono mufunire eddagala ekiro kino ayokya nnyonyonyonyo akankana nnyonyonyo nama omanyi naye abakifiiringa nti bambadde suuza olugoye lwo olwagadde onyumye nange nkulaba bwonyumye muli sinaati zipu y'emabega naye ati nange mbadde ntunudde ku ngatto nice
Zino zaani? Zino zeza Alice. Ate ezizo ziriwa? Emu yagibuza. Kati ayambala eriwa n'eriwa. Kati enajambala yokka. Ayambala zino bbiri. Zino eza Alice ava kunaaba. Amazo naaba. Anaabya Colgate. Nayiwako ne wano mu mutwe katono. Mwanaabye ebigere zezengatto bene. Wow. Nyeno okumumanze na. Kakutuusa akalega. Kantuuse ebbere kati tutu. Ekikibwe. Nyeno Bana ngonye. Soko iteko wano omudolinge tulabe. Ekiki. nyemye. Bana. Nabina kweli. Ekikibwe. Nakalega kalungi. Kakutuuse. Kantuuse bulungi. Mwebale kugula anti mwebale byonna bye munkoledde. Mukama abaddizeewo. Ye mwebana kwambaza abaana bange. Abadde tebalina kagoye kakyala. Kati bafunye akagoye akakyala. Sonda abagikoma eri waggulu mwateekayo. Nateekayo nsula waggulu. Mwebale byonna bye mukoze anti. Kozi guno gwotadde wano ate gwe gwali eri. Guno gwe gwali eri. Gwe gwali omufaliso. Nga gwe tusulako. We gutatuuse n'oteekawo ekibaala. Naye kati nsula nenegalanjula nenvaako eri nenzira eno. Ate nga teguli mufaliso gumu. Nga teguli mufaliso gumu. Twebaka kati bulungi. Kati twebakako bulungi n'abaana bange. Ne twebikka. Naye lulinga n'ekyokwebikka tetulina. Tudaaga budaazi bigoyegoye ebyo byoteekako abaana ne balabika nti bakola beebikka. Nenga anti webale byonna bye munkoledde. Nsiimye Mukama abaddizeewo. Okuze n'akasige. Okasiize. Nkasiizeeko ayipenso. Anna ejjo kayigiriza ejjaasi kana akasige. Nja muyigiriza. Kaviiri kanyumye. Kati kano kanaamalayo bbanga ki? Anti simanyi nakumanya oba myezi 4. Labayo kalina otadde okutaddemu ne nako nkataddemu kabuze. Nkasaamu. Mwebale kugula anti. Tubadde tweralikira ti Christmas tunayambala tya. N'abantya n'abaana bange nga olowooza na kyakulya nga ebyokwambala tobiriiko. N'ekyokulya era nakyo nkirowooza naye ngamba omuntu wandizza otya mu byokwambala nga ate olwedde olowooza na mmere mulidde. Emmere mulidde mutya. Naye akawunga ke mwampa kakyali mundyako mpolampola. N'akakyere mwekali n'akasukaali mwekali. Obuwunga bwa bebi obuugi nabo mwebuli n'amata mukyalimu. Ate obuugi naawe onywako mulina n'abaana. Nywako kati nange anti tolanga amagumba gagenda gazibaziba. Gonna gaali gavuddeyo nga gali kungulu. Naye kati weoneewuliramuuko muli akabiribiri. Oli musanyufu at least. Ndi musanyufu. Kuba nali ndi bubi anti. Naye okuva we nakulaba obulamu bwange muli wabukyusa kati natereera. Nali nkaaba abaana ekyokulya ne musula mu nzikiza gamba leero abaana bange balidde ki. Naye Mukama nandeetera anti. Kati era azze kulaba kaviiri namukubidde ajjala wa kaviiri ke nasibye. Ako kaakano nkasibye. Nyumye. Naye tamanyi mafuta ovugawo gammeka okujja olaba akaviiri. Sesa. Kati ndina mu kiteeteeyi kipya. Enviiri mpya. Fenna tuli ku mulembe n'abaana bange. Kizigo anti yatuleetera twesiiga. Ebale byonna bye mukoze. Oli mukazi mulungi. Ebale kusiima anti. Abakuyita omubi bakulabe kati. Mbu ndi kasiiwuufu. Mbu kakasiiwuufu simanyi sawa nakalaga mikwano gyange. Ako nako kakazi nkalaga mikwano gyange.
waggwako biki nayogera ebigambo bingi naye kati nange nasibye kaviiri akasiiwuufu nekasibwa kaviiri nekanyirira n'abaana bange baabo babambaza ebiteeteeyi bya Christmas banyumye ne mawejje wuuno anyumye ali mu saati kasuuti wuuno anyumye mawejje gamba webale kugula anti Christmas gamba webale kugula Suza nze nnyumidde oli smart bannaaye tokoneddemu anti muziki ajja kuleeta n'akalala situkokoneremu anti omuziki kyekyo Suza Alisi yeyaganye Alisi tokonye omuziki anti agenda aleeta bugatto osojja kukuluma kandabe Alisi kandabe Suza n'ekigere kyo Suza jangu eno balabe ekigere nyimirira ndabe ekigere kyo Alisi kandabe wamma ekigere kyo nyimirira anti alabe ekigere kirabye bulungi bannange ki ekikuluma nkujja tunula eno anti alabe ekigere tunula eno kyono nkimanyi gambe anti nyumye webale kugula ekikyo yambala size mmeka engatto 41 kinene bannaayi akaviiri kanyumye ekituufu kaviiri nkasibye kabadde kagwana nkalabeko nga kapye kyekyo kyennyini kyokoze kanyumye ngambye kankubire anti ajja akalabe nga tekanaba kusiiwuuka abanekanyiridde bwowulidde emmotoka n'okajjako ekintu nkajjako ekikoofiira mbadde nkabiseeko ngamba waayi kanjijeko ate oba anti yampa sente kusiba nviiri ate mbikkirira biki nkajjako kwe kulekako bwenti abanekanyiridde nebale byonna tekatuta olunaku lulamba okukamala tutandise saawa 6 nekagwa saawa 10 tekaluddeewo alina speed tekaludde nebaliza kuba tulaba munange batuzizaamu amaanyi abandaba bonna nga nkaaba nebale byonna byemukoze mukama abaddizeewo besimanyi abangi besimanyi buli omu alina kyeyakola yebalire ddala kuba nali bubinze gumulaba naye mwebala obuyambi bwammwe kama katonda yaba abaddizaawo nze sirina kyensobola bbawa okuggyako katonda yaba abasasula kyemusinga okwagala n'abaana bange bye babakoledde byonna mwana yali annyonka nga talina buugi amabeere temuli buli omu alina ke yatoola okugulira omwana wange amata mukama katonda amuddizeewo kati amata anywako n'akaceere n'alya alya n'akaceere alya gwesikonyeeko ansonyiwe kuba sisobola bamalayo bonna naye buli alina kye yakola mwebazizza era temujja okwo mwongere okunnyambeera abaana bange basomeko nange mbeereko awo ne kakapito nsobole okubeera nga njijjamu nk'akatwalo ko tetusabeera awo buli lunaku nga tubakaabirira kituufu sobola kubeera awo nti ate anti kino tekiriiwo anti omunnyu nange mbeereko awo mpite bwiso ŋŋambe leero anti jangu nafumbye ku kimere jangu nkyalireko tulyeko ekimere sanyu kuba sisobola kubeerawo nga nsaba buli kimu anti kifa omunnyu anti kifa sabbuuni naye so mba nfunyeyo kakapito nga njijjamu akatwalo mba nsobola okugulako omunnyu ne sabbuuni n'abaana bange balabike nti bakola ki waŋŋamba wetuba tusobodde ozimba akadaala ne tuteekako nnyaanya biki n'amafuta nsobola okukola kuba wano wendi bitambula amafuta bitambula katundu waliwo abantu katubikwase katonda yasinga omumanya mina naye onyumye nebale kusiima anti nebale nakunnyambaza
Amina. Mukama abadde ngambye nze ndaba akaviiri nga toyambaliddeeko kagoye kapya. Kaviiri kaakano Nkalabye. nakasibye. Akaviiri ke kabula soke. Kaali nno kafaananamu bwe kati nnaate. Naye kaali kakyuka kkala. Kano kanyumye ka black, kaali oba ka gold. Tekaali ka gold. Bannaaye kati walonze kano wali wakalaba n'omuntu ka design. Nengamba nange ndina okusibako akaviiri ako anti kifa sente zange zampadde. Naye tekaluma. Tekaluma. Lwagenze nange nenkanoonye bakansiba. Kituufu. Ate olyose n'okasiba bukyali. Naye kati wano kajja tutuuka nga kyekyo. Ngenda kabikkako enfuufu obutagendamu. Kituufu okasibako ekitambaala. Bannaaye katusiibula abatulaba. Mwebale nnyo byonna bambi, mwebale kubaako, mwebale abanyumirwa nga ggwe olinga nze ng'onyumira okulaba nga okyusa obulamu bw'abantu ng'onyumira essanyu ly'omulala. Mukama akibabalira abawa omukisa. Oba tuyinza ssabira tutya abantu abo? Tusabireyo essaala abantu abo mu butuufu kyetaagisa. Abantu alaba omulala ng'akaaba naye ne kimukwatako n'awulira ennaku n'asooka zza ebbali ennaku ye n'asooka awulira ennaku yo ng'awulira emuluma n'akulaba ne kimukwatako naga bambi omukyalo oyo akaaba, bambi abaana abo bakaaba, omulala akiraba naga bambi abaana abo beetaaga akamere, abaana abo beetaaga okwambala, beetaaga okwebaka, beetaaga okwebikka, beetaaga essanyu. Abantu abo mbutuufu tubasabireyo kusaala kuba tetulina kye tuyinza bbawa, tetulina kye tuyina naye okuggyako munango bateeka eri Katonda kubanga nabo balina bye bayayaanira. Kati tubasabire Katonda nabo abagondeze. Waliwo omukyala yaŋŋamba omukyala n'atuuka n'okukaaba akaleega. Okitegeera ng'era kituufu sikalina naye kati nfunye bubiri. Ofunye buno ne luli kasente kwaliko ezi shopping obuleega kati gwana amanya enkya nabo ogambye ogenda mu katale obayo n'obuleega bo nga 5 kati bw'ogulayo 3. So abantu abo tulina basabira ku ssaala kubanga bambi tuyinza beebaza tutya. Era ssaala yesinga kuba tetulina kye tusobola kubawa. Abaana gwe banyiridde bambi. Baana banyumye. Abantu mune tubawe essaala nzi abantu basukka kwegamba simanyi na kumanya. Twewombeeke tusabe. Linnya lya Patiri ndi omwana ndi omutuukirivu. Amina. Kitaffe ali mu ggulu erinnya lye litikizibwe obwakabaka bujje byagala bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya leero tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwe abatwona tebatwala mu kukenebwa nawe tulokole mu bubi. Mukaseera kano tugenda kuba nga twebaza Katonda olw'okukeesa nga tuli balamu olw'okutuusa kati nga tuli balamu. Mukama Katonda wange nsabira abo bonna abandabye Mama Suzani nga nkaaba ne batoola ke batoola ne bajja ne bampa. Mukama Katonda wagamba nti gwe musawo gwe byonna nti ekinaabanga kiremye gw'onaatuukangawo Mukama n'otukolera ekyo ekisinga ku ebyo. Abantu bange bonna buli alina kyakoze ekinene ekitono ate nga teri kitono. Mukama Katonda wange njagala obongere ku ebyo bye balina obawo obuwangaazi basobole okukola ebirala ebisingako ku ebyo. Naye Mukama Katonda wange mbakukwasa osindike mu omutuukirivu ajja akaale mu maka gaabwe n'ezzadde lyabwe n'abaana baabwe. Nenyongera okukwasa anti kifa ne kabinenti ye Mukama obasseeko mu omutuukirivu ajja abakaalemu batambulenga bulungi baleme kubeera n'ekyo ekibatataaganya mu bulamu bwabwe Mukama basigale nga batuweereza Mukama. Nenyongera okukwasa abo bonna buli alina kyakoze Mukama. Sina kye nyiza kubawa okuggyako gwe Mukama Katonda wange gwe byonna
gwamanyi byonna nze sirina kyensobola kukola nganze. Ayi Yesu mukwano gwaba tukwata ku mikono gyaffe ogisembeze kumpi naawe. Amiina. Amiina. Kale ffe tutuuse okusiibula. Anti wandisose n'olindako nange nina kye nakutegekeddeyo. Ontegekedde surprise. Nkutegekeddeyo nange surprise. Abansooka engireete wano. Kale kangirinde bannaawe. Ndeete nange surprise. Nedda. Totolingirira mu surprise yange. Mawe jakabira jasi. Situla ku mwana. Situla ku mwana. Wow. Olabye surprise na mama. Bana yenga bingi. Chichi. Nkoleddeyo ka surprise yadde enkoko nkazi. Ate kigaana tugenda jjirya bannange. Nga neeyanzizza. Kati eno yakulunda enkoko oba oyagala kulunda ngamba ebeera tena tojitya Suuza. Tati yange ebeera tenatuuka kuliibwa. Yatuuka dda. Tugenda jjirya eno. N'akanyanya kaakana. Neeyanzizza kano ate nkalya buli ku makyanga kabisi. Nkalya ku saladizi. Kati kano bannange weebale kunteekamu ssente kuba tolina w'olimira era kyemmanyi waziguze. Sirika bebi ayagala beeri soka omuwe nkimanyi wakalimye kano. Nefene banzibiddeko bano ku surprise ne baŋŋamba nnyaanya na ffene naye badde tebamanyi kitooke na nkoko. Mubadde mumanyi? Mubadde temumanyi? Mubadde mumanyi? Jasikwata enkoko esirike. Togimenya mikono. Togita jasi. Kati zino ennyaanya bane tuyateeka mu fridge. Zino za wiiki 2. Zeze enkoko omwana Little Hope zayoya. Jayoya yeegalya ddala kaganda. Mbadde wano nga banzibirako ku surprise nti maama yakutegekedde ennyaanya ne ffene. Banange tweyanzizza. Nina kwatako ettooke limu ndiwe mami wange nange ndyeko limu ngene emmere yonna eno. Tweyanzizza nnyo tweyanzeeke. Nabano Alisi. Alisi nno mugumu lwakwegumya naye ayokya gwe mukwateko omuwulire. Alisi olaba ebintu byange obirabe mami byampadde. Ontaddemu nno ssente maama Suuza. Toyina w'olimira ffene. Toyina wokola ki w'olimira matooke gano. Toyina w'olimira nnyaanya. Enkoko zennyini sisuubira nti ozirina. Anti era nange nabaddeeyo ng'omutima gunnumiriza. Ngamba kankwateyo ekibimbi kyange nkolereko oko anti nange ka surprise. Ngenda nennima nenjoza n'obugoye nengatta akasente nengulayo oko akakatooke nofuna bolimira. Ngamba nange nkolereko ku anti surprise. Naye nga gwasinga byonna byonkoledde. Neeyanzizza mbisiimye bino byolaba nnyo. Era enkya tugenda lya bulungi. Abeewange bagenda beera happy tulye ettooke lino. Liri lya maama wange. Ate kano kaba nakagombo bulungi. Kano kawooma akatogo ku makya. Ne mukasaliramu ennyaanya n'akazigo ate njagala nnyo obutula. Ne tussaamu obutula bulungi. Sikyo Alice? Kyekyo kale munnaaye katusiibule. Ki? Bambi jasi totawaana kufumba. Bannaye gwe mufumbi akyasinza ofumba obubi gwe tuyina. Omanyi lwaki ono abeera akaaba? Mumuwe buuja kute.
kati bw'omuwa ebbeere takkuta asigala enjala emuluma kati gwe olina okunywa obuugi obulimu amata naye alina okunywa buli obuugi bwe twaleeta bw'aba akkuse takuyonka nnyo jjukira ono mwana mulenzi ate nno naye akimanyi nti mwogerako bamanyi ategeera akapeesa gyasomanyi kuno nti nno akapeesa tekabaddeeko oteekako peesa libaako kituli kyekitabaako what are you saying kati ono omulaba kyekyo bwe buzibu muwenga ekyugi kyakkute si kyo mawejje olaba netamalize kamusomeko jasi yamanyi osuna abaana basuna nze ntya n'obyo bibagaba busima bw'oyogera mbu agezze mbusima ajja koggwa maama nze sisobola naye kabuze kata kano kaleme mutuuka fiti naye nga weewo manyi olonda manyi nze njagala fitting saga mama Suuzi omulabi sagambye nze ndaba omuntu ogwo nemba simulabye nompa kifaananyi banenga tugenda lye ekimere annange sifene ate mpaka mumalawo musa mu fridge ne mumusokoola mbwe bati bambi weebale ensanyuse tumusala n'omugyamu mu kiri ekintu n'omuteeka mu kakonteyina n'olyako naye ku mimwa gye nnina eka ng'ani akulinda otereke mu konteyina basobola n'okugamba tukuterekedde naye weetooloolemu katono juniya ono juniya aliyo nali ku kamera zino ennyaanya zo nze asinga zirya kuba nze buli ku makya breakfast ndya salad zizokka nga temulimu anti onyirira maama ate bajja asaba bakubuugi banywa buugi ng'obwamawejje nno abo boolaba ne bateekamu ettanga linozi ne basiika eggi n'aliirako capati n'aliirako emigaati nze ebyo byonna sibirya nze neeberera ku biri byokka ng'olabye mami bambi ono obusula ng'omufunidde eddagala teminawo kumpimpi kafamasi oba ki wabula ayokya bwe mulabe muwulire ate akankana bambi neti temwagisibaayo kubanga ensiiri bannange bane abaana banyumye lengera bajje tulula eri muwe ekyugi kyakkute nendamu obuugi bulina mu fulasika tonnuma bwobunnyo obwo bubiri buluma obwo ayagala nakwebaka katukusiibule maama Suuzi bambi tukwagala okimanyi nange mbaagala beera happy ogende nabigenda okitegeera ebisigadde obyesonyiwe ekize ekikyagaanyo bikwase Katonda kati gwe wali omanyi nti nno tulituuka eno nange nali simanyi era wanyumiza olugero lwo nombuulira sitoola omwami ate biki nange neŋŋamba bannaaye ntandikiddewa nange mba simanyi wakutandikira jasi nno omanyi okukwata enkoko erina engeri gyesirise omwana yayoya nambi tweyanziza mu Christmas eno omuntu okuwa akakokeko tweyanziza otwambaza Christmas katulabe tunaaba tufunyeza akanyama kale mbambi tusabire mukama abagaziirize ensawo amiina tweyanziza ali sibaayo ojja kuwona mami ojja wona mbwanaabye ebigere wannaayiwawo kutuzzi wano dengewe badde nnyingi Suuza baayi awulidde nga gwe tonsiibudde siibulako anti baayi nkomewo ddi nkomewo ejjo kale ejjo nja kudda Alisi nkomewo ddi Nkya. Alisi agambye nkomewo enkya Suzan agambye nkomewo ejjo
kati ku byonna tukomewo ki tukomewo jjo bwe tumala tukomewo enkya kale Maama Suuza bambi Mukama abakuume. Maama Suuza agamba ki? Maama Suuza ayagala tukomewo ddi enkya kubanga engeri omuntu gyakuyita olabe yasibye akaviiri noteekamu amafuta almost 3 naye Mukama sayini z'abaana gwe bamanya bye boogereramu ggwe mawejje nalabika bulungi ne skiini ati leero anyiridde ne skiini Wambogo ab'embogo baba balabika bulungi kaskiini naba nno asese agala kaaba okwo kukaaba tagala anti addeyo tagala anti addeyo nze kangende alisa omufunira eddagala tali fayini ayokya nnyo. Yes tulabako mwebale bonna bye mutukoledde Mukama abatambuze bulungi nga bwe gamba tuse mu ssaala tulabe ebya Katonda bwe bitambula. Ye nange nandyagadde okulabira ddala nga mu butuufu oli musanyufu nga Mukama akyusizza obulamu bwo nkisaba buli lukya naye katubimukwasi ntunuddeyo ku kiriri ky'abaana ningizza ate naawe olabika bulungi oyakooti ekizigo waleeta neesiiga baneesikiini mugiraba naye nga mbajjukiza ku Hypex Studios gye muba mugenda okuba ebifaananyi ebirungi ennyo eby'omikolo gyonna oba photoshoots zonna ze mwetaaga ate bakwata ne videography bakuba n'ebifaananyi babayise Hypex Studios. So tubaagala nnyo mikwano bambi mwebale kukyusa bulamu era abakyayagala otwegattako okulaba nti munnange mutwegatteko for a good cause oyita ku 0702562157 oba 0782101569. Nsigadde nze Nakawombe Shifa Hope nga nsinzidde wano wa Maama Suzani bw'ati abaali bambuuza lyerina eddiiro lye buno bwe buliri ekyawula yekka tenyeeno wano waabeera wano aweddeyo ate ng'era ne poloti kwali yeeno talinaawo wadde nti weeyongereyo olimewo wadde ekitooke ekimu bw'ati wano wetuli wano wetutudde neeno gye yateeka obuliri bwo n'ekitanda tewali naye alina bwe yagattirira n'ateekayo yafuna oba kitanda kya ddi kino n'apanga amabulu yes ajambaza pampa jasayambaza enkoko pampa so bambi mweraba bambi mbaagala nnyo Alice, I love you so much. Alice, I love you. I love you, Susan. Kale katutwale ebintu byaffe ngenda bbali ak'ekikoko ne tooke. Enkoko yange nga mugikubira nnyo plan. Kubanza already ndya bisambi kati bwe ndyako ebisambi ebisambi bibiri n'enkoko nkulu bannanga ate n'entwingiri. Muba musigazzaawo ki jase wekiwawaatiro aba ayinayo Isaac wa bivumba jase webiwawaatiro naye aba afunye obwo bubwo Juni agenda lya mu n'omutwe bagulya nze kasita nfunako ebisambi byendya nkoko nkulu n'entwingiri Buchi mama buluma nenga bwekakukwatako kakuluma naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze once again
obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina abagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.